Okusayimbira ku kanisa ya Lubagamira ku ssente y'omusumba Robert Kayanja okuvunaanibwa abavubuka omwenda kuzzeemu olwaleero mu kkooti ey'Amanga Mmengo ng'enekubirizibwa omulamuzi Adams Byalugaba. Omu ku bavunaanwa aliganisa Ssentongo amaliriza okw'obujulizi bwe era ng'olwaleero ono abadde abuuzibwa bannamateeka be okuva mu Ojamba Advocates okubaako by'atangaza kkooti ku bujulizi bwe yawa awamu n'okutangaza ku bibuuzo byamubuuzibwa oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya. Ssentongo abuuziddwa balooya be ku kifaananyi ekyalagibwa mu kkooti eno nga kirimu bannamateeka be owa IT wamu n'omusumba Jackson Ssenyonga ng'era mukwano kuno n'ategeeza nti balooya babe nti kyokka ye talina buyinza bwonna bwe bakugira kuwolereza muntu mulala yenna gwe babeera basazeewo. Ssentongo era asambaza byamuteekebwako nti alina enkolagana n'okwogerezeganya kw'alina n'abasumba okuli Jackson Ssenyonga, Bishop David Kiganda, Bujinga Rosias ne Solomon Male. Ono ategeeza nti kannabbu byakalagibwa alaba screenshot y'amannya g'abasumba nga tewali kiraga nti waliwo okwogerezeganya kwonna naye nti era n'ennamba z'abasumba bano aboogerwako zennyini teziriiko. Ono era bw'abuuziddwa ku bbaluwa okuva mu kkomera erya Maxon Bay eyalaga nti omuwabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya teyamukyalirako mu kkomera eryo nga ye bwe yalaga kkooti ategeeza nti ye musibe atavunaanyizibwa ku bagenyi bagenda mu kkomera oba okubawandiisa nti wabula ekyamanyi Jonathan Muwaganya oyo yamusindikiranga omugenyi era nti akimanyi nti waliwo omuntu eyamuyambako okujja okumulaba era ng'awakanyizza ebyagambibwa oludda oluwaabi nti yamuwaayiriza okumukyalira. Ssentongo era atangazza kkooti ku ky'emyaka gye gye yakozesa egigambibwa nti tegikwatagana ng'ategeeza nti emyaka yawaayo egyamwebwa omusumba Robert Kayanja. Ono era ategeeza nti ajjukira budde ki bwe yasinkaniramu taata we Ahmed Ssentongo nti kuba ye yali akyali muto era nti yamusisinkana omulundi gumu gwokka. Ono era abuuziddwa ku biwandiiko bya Nile ebikwatagana ku bimwogerako ng'era ategeeza nti ye kye yakola kweteekawo na kumukuba kifaananyi ku nsonga y'endagamuntu era nti ebisigadde byakolebwa musumba Robert Kayanja gw'ayogeddeko ng'asobola okukola buli kimu. Ssentongo era ategeeza nti ayise mu bintu bingi nnyo ate nga yali mwana muto nga ensonga lwaki nti tajjukira ebintu ebimu. Ono era ategeeza nti tatuulanga ku Piero ng'asinziira ku kkanisa Miracle Center wabula nti era asomera obusomezi. Ono era abuulidde kkooti nga byatendekebwa ku ngeri y'okulimba ng'era bino byonna abiteeka ku musumba Robert Kayanja okubimugamba nti asobole okufuna obuyambi n'okuddayo ku ssomero. Ssentongo agambye nti yalimba mu katambi akakaalagibwa mu kkooti nga bali mu kkanisa wabula nti era asuubiziddwa ebirungi okuva omusumba Robert Kayanja omuli n'okumuzzaayo ku ssomero. Ono era atangazza ku katambi keerabikiramu ng'ali mu Kampala Kirabu ng'anuusa shisha bw'ategeeza nti yasasulwanga okusikiriza abantu. Ono era atangazza ku katambi akabalaga ng'alina omukyala bw'ategeeza nti ekyo yakikola nti kubanga abantu baali bamuguddemu nti musiyazi nga ono nti yali abeera n'omuwala okubuzaabuza. Ono era ategeeza nti yasobola kuddayo ku ssomero okufuna kifo nti kubanga omusumba Robert Kayanja yamutwala ku ffaamu ye ey'Ekiryandongo era nti yali amusuubiza okumusasulanga akakadde k'ensimbi buli mwezi n'emitwalo 5 buli wiiki ng'ensako. Ategeeza nga byasindikiranga omusumba obubaka obuwera omuli n'obw'abaana abaali bakolera wansi we nga bagamba nti baali bategeka okugenda ku kkanisa nti kubanga omusumba yali yabeesalako. Ono era ategeeza kkooti nti okutwalibwa Ekiryandongo ku ffaamu byalimu eby'okubeera omubaka w'ebikola by'ekifuulannenge era nti yali asuubiziddwa nti baali bakumutwalira omuzungu amutendeke bulungi ku bikolwa bino asobole okukkalira obulungi mu kifo ky'omubaka ow'ekitundu ekyabunyoolo mu by'okuvuga empanka. Ssentongo bw'ati ategeeza nti obubaka bwonna bwe yaweerezanga omusumba omuli ebikolwa by'ekifuulannenge butuufu. Waliwo omujulizi omulala yeeteddwa nga ye Dr. Wambale Hanehasi ng'aweza gy'obukulu 45 ng'ono ava ku Police Training School e Kabalye era nga musirikale wa poliisi ku ddaala erya Superintendent of Police. Wabula ono abadde tannawa bujulizi bwe omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya n'ateekayo okusaba kwe mu kkooti ng'awakanya obukugu bw'omusawo ono era nga yeebuuza nti azise kuwa bujulizi mu busobozi ki. Ono era awakanyizza obukugu bwe ku nsonga za sexual gender based violence nga kino kiwakanyiziddwa nnyo bannamateeka b'abawawaabirwa. Oluvannyuma kkooti eyongezaayo kuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno omwaka guno nga bwetegeka okuwa ensala ku musawo ono.